Ngere ekyokubiri kitulina okwebaliza Allah subhanahu wa ta'ala, tumwebaza ennyo ni'matu al-mal, ekyengera eky'emmaali. Mu byengera Allah tabaraka wa ta'ala byawa abaddu mulimu ekyengera eky'emmaali. Ekyengera ky'emmaali Allah subhanahu wa ta'ala asukulumya nakyo abantu ku bannaabwe, kubanga waliwo ibadaati ezikolebwa ne ssente. Kati nga bw'olaba eya hijja, bw'olaba eya zaka, eyo ibaada tosobola kugikola okuggyako nga Allah tabaraka wa ta'ala akuwadde ssente. Kabeere ng'alina gw'ayisirizzaako okubeera nga hijja ogifuna, naye osigala ogikoze nga ekoleddwa na ssente. Eyo ibaada ekolebwa na ssente. Era ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam, abasajja abalina ssente n'abatalina bafunamuuko esayidi emu okukiika ensingo eri ginnewaayo, nga basahaba bagamba nti dhahaba ahlu duthuri bil ujuri, ya rasulallah, abagagga empeera zonna bagenze nazo. Yusalluuna kama nusalli, basaala nga bwe tusaala. Wayasuumuuna kama nasuumu, basiiba nga naffe bwe tusiiba. Wayatasaddaquuna bifuduli amwalihim, alfuduli kyekintu ekiba kiyiseemu, si bifadli la bifuduli, bawaayo ne mu maali yaabwe beefisse ne bagaba. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba, mmwe nammwe Allah subhanahu wa ta'ala mulowooza teyabateerawo kye muyinza okukola ne mubanga bo? Ne bagamba, ya rasulallah, kyekiruwa? N'abagamba, muleete obulaadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mujja kubanga bo. Basahaba ne batandika okubuleeta abaavu abaali bawangaalira Madinah, ng'esswala bweggwa basigalawo nga bali ku bulaadi. Kakati abagagga baagala nnyo okuvumbula n'okuzuula, ne bagamba, bano abasajja lwaki basigala nga wano? Ne bawuliriza, bagenda okulya bye boogera, nga bulaadi bwa bulijjo. Okukakkana munnaye, abagagga nabo ne babuyingirira, ate ne basoma obwabwe ne bunoga nnyo. Mumanye omuntu asoma akalaadi nga ye talina kweraliikirira kya misana, asoma n'okuwummuza n'awummuzaamu. Bwe woogambira subhanallah, yaga subhanallah, 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 kuba teyeraliikirira. Naye gwe oyala kuyiriba, oyala kudduka, oli kuddukadduka, tomanyi kirika, tomanyi walezeeyo, obuwa subhanallah, subhanallah. Kati abagagga basoma obulaadi n'okulatta ne balatta. Kakati ate abaavu ne baddamu ennaku nebaluma buto, ne bamugamba, ne baddayo wa Mutume, ne bamugamba, ya rasulallah, akalaadi kaffe abasajja bakayingiridde. Awati ffe tuwedde n'akalaadi obulaadi nako tebakeeresezza, era bakakoze eki? Bakayingiridde. Kwolwo Omutume naye kyamusukkako n'agamba, dhalika fadlullahi utihi man yasha, n'abajjako engalo n'abagamba, bwe biti ebirungi bya Allah abiwa oyo gw'aba yagadde, sikyalina kyenyiza bbaka. Abagagga ne bateeba gwaggwa 5-1, abagagga baguli waggulu basadde basiibye, ate n'akalaadi bakayingiridde. Munaku n'asigala nga kugamba ye ali kuyoleke. Ali muhimu, waliwo ibadaati ezikolebwa ssente. Kati Allah bakuteeka mu eryo eddala ng'osobola okukola ibaada eyeetaagisa ssente, eyo ni'ima tastahiqu ashukr, eyo ni'ima egwanira okwebaza. Kuba nti Allah ne ibaada ekolebwa ssente asobodde okuwa nga naye osobola ogikola. Osobola okuwa zaka nga naye osobola okugikola zaka. Osobola okuzimba omuzikiti. Ibaadaati ezikolebwa ssente ng'osobola ozenyigiramu, eyo nkizo y'amaanyi nnyo gye tulina okwebaliza Allah subhanahu wa ta'ala. Okwebaza kwa mirundi ebiri kwe naakoogera. Okwebaza okw'omulundi ogwokusatu
kwe kw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala ataakulonzeeyo naaba nga akutadde mu abo abagenda okugenda ku nnyumba ye. Ekyo kyengera ky'amaanyi okuba nti Allah akulonzeeyo. Tolowooza nti buli musiraamu yenna agenda e Makka. Allah an yakhtaraka Allah wastafaaka fi jamii al-aalam an takuna min duyufi ar-rahman hadha fadlun min Allah wa ikhtiyarun minhu. Allah okukulondayo obeere mu bagenyi abagenda okugenyiwala ku nnyumba ye. Wallahi okukulonda kwa Allah. Ibrahimu alayhi salatu wassalamu bwe yazimba Kaaba, Allah jalla wala yamugamba kowoola wa adhin fi nnasi bilhajji, kowoola kati abantu bajje bakole hijja. Ya'tuuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Bagenda kujjira abasajja abebagadde, abakyala n'abava ewala bagenda kujja nga bava mu makubo ag'ewala. Ibrahimu yagaa n'akowoola ntya abantu banaawulira batya? Ne bamugamba agwe kowoola, eddoboozi buli anaaliwulira ajja kujja. Amakulu okutuusa kw'eddoboozi lya Ibrahimu kwali kwa Allah. Buli eyawulira okukowoola okwo alina okubeera nga ayanukula n'agenda e Makka. E Makka wajjudde ebirungi ebyeddiini n'ebyensi. Nabbi waffe sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadisi bamanyi bagisoma nyingi, ngenda kwogerayo nga 2 zokka, hadisi 2 zokka. Hijja eno gye tugendako, Nabbi yagamba tabi'u baina al-hajji wal umrah, mugoberaganye wakati wa hijja ne umrah. Fa innahuma yanfiyan al-faqra wadh-dhunuba kama yanfi al-kilu khabath al-hadid. Nabbi yagamba hijja ne umrah yanfiyan al-faqra wadh-dhunuba, bijja ku muntu, bigoba obwavu ku muntu n'amazambi ne bigajja ku muntu. Nga bw'olaba omuvubo bwe gujja obutalavu ku kyuma, kale gamba welding. N'agamba wal hajju al-mabruru, ate hijja ekkiriziddwa, alladhi la yukhalitu ithmun wala dhanb, ng'omuntu agikoze teriimu vorongoto. Laysa lahu jazaa'un illa al-janna, teriko mpeera egisasulwamu okujjako Allah kumuwaamu ki? Jana. Eyo hadisi ekulaga okuba nti kyetukolera jana, kyetukolera Allah kutujjako mazambi, nti bwogera n'okola hijja ovaayo ng'olina garanti ku bigambo bya Nabbi alladhi la yantiqu anil hawa, yali tayogeranga kalebule, ngayogera kujja la in huwa illa wahyun yuha, buli kyayogeranga buba bubaka buvudde wani ewa Allah. Agambye tayogera bulimba, agambye bw'okola hijja ne umrah nga bikkiriziddwa, bikusanguzaako ebyonono n'obwavu nga bw'olaba ekyuma bwe kijja welding bwajja obutalavu ku kyuma. Hadithi ey'okubiri enkulu ennyo, hadithi ey'okubiri enkulu ennyo, omubaka sallallahu alaihi wasallam yudhkaru, kyogerwa nti yajogera ng'ali mu hijja mwennyini, yajogera ng'ali mu hijja, ng'ali mu Arafa. Omanyi okugabula nga nsomesa kuntabula, kunkyankalanya kunkyankalanya. Ebyokunywa n'emmere Allah alina kye yabiteekamu mwe kitategereka bulungi nnyo. Abantu emmere batabula n'ebyokulya, buli kulaba omuntu atabukidde ddala ng'oli akyankalanye atandise okusongasonga ati nze sitera kukkiriza bagabula nga nsomesa. Ekitegeera so Musafa nja muwa amagezi ayimirize okugabula oba ayitemu mpolampola kasirise ng'amala tuuka ku muntu n'amuteerawo akagirasi n'atambula. Takubuuza naye tomubuuza onywa sukaali sinywa sukaali, teri bigambo, gwe teeka waawo. Bw'anaakombawo ng'awuliramu sukaali ng'akakaseetula ng'akongerayo ewali awalala, wa illa bijja kutambula ebyange.
Naam, Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam bwe yali mu hijja kigambibwa abantu baali bangi naye obudde buba bunaatera okuwungeera ku nnaku lwa Arafa. N'agamba Bilaali nti ansitu liya nnaasi, nsirisize abantu. N'amala n'amugamba nti bino ebigambo bye ngenda okwogera bituuse. Riwayega nti wajaala lahu muballiga, ne Bilaali n'amuteerako omulala anaayongerayo ebya Bilaali, naawe genda wali oyongereyo bino. Bwe bamala osiriikira bonna, kigambibwa nti yabagamba ataani ati min rabbi, nzigiddwa omuzzi avudde ewa Allah. Faqaal, naŋŋamba inna allaha qad ghafara li ahli al-mash'ari wa man hawla, nti Allah asonyiye ng'enjuba entera okugwa bwete ogolooba nnaku lwa Arafa. Allah asonyiye abantu bonna abali mu mikolo gino egya hijja. Kati basahaba kibaba baga nti Allahu akbar. Kati ne muvaamu abuuza Nabbi nti hatha lana khassa, Nabbi ekyo Allah akiwadde ffe, kyeyawulidde ffe abali naawe kati wano mu hijja, ffe tufunye amakulu ago. Kigambibwa Nabbi n'abagamba hatha lakum wa liman ata ba'dakum ila yawmi al-qiyamah. N'abagamba ekyo Allah akibawadde mmwe na buli yenna alijja ano paka enkomerero erituuka. Na buli yenna alijja wano paka enkomerero erituuka, nga bagenda okuva mu Arafa nga Allah alangiridde nti abo bonna mbasonyi. Era nga luna hadisi entuufu, olunaku lwa Arafa Allahu rabbuna yubahi bil malaika. Allah ekigambo yubahi kiba kuba kweyagalira ku kintu, kulaga fadliyo n'enkizo yo. Allah nga agamba bamalayika ti mulabe abaddu bange baagala ki abo bonna, tibaagala kubasonyiwa. Allah n'alangira n'agamba basonyiwe. Eyo hadisi enyweza eri neweba eri mudaafu, eyo enyweza eri nti Allah abasonyiwa. Kati so okuba nti oli mu bantu abagenda okuba nti otuuka mu kifo we balangirira omuddu nti bamusonyiye, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba man hajja, muntu bwakola hijja, walam yarufuth walam yafsuqu raja'a min dhunubihi ka yawmi waladathu ummu. Muntu bwakola hijja n'atagikoleramu mazambi, akomawo ng'olunaku maama we yamuzaala talina mazambi, makulu agaayo ng'asonyiyiddwa. Nolwekyo Allah tabaraka wa taala okubanga akulonze n'akuteeka mu abo abagenda okukola hijja, eyo fadlu egwana okwebaza. Ebintu bisatu abigwana okwebaza: ekyengera ky'obusiraamu, ekyengera ky'emmaali, ekyengera kya Allah okubanga akulonze n'akuteekamu abo abagenda okukola hijja. Bintu bisatu bigwana okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Makka bw'omutuukamu, omuntu atuuse e Makka, ennyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala weeri, tafaanako nga omusiraamu omulala. Ng'otuuse ku awali qiblatul muslimina, manba'ul wahyi, awali obwolekero bw'abasiraamu mu nsi yonna, nga Allah yabalagira boolekeraawo, nga gwe wooli Kaaba yiiyo, ekifo obubaka bwe bwakkiranga nga gwe wooli, n'oyita mu buufu bw'abalongoofu bonna we baayita, n'otuuka e Madina, omubaka salawatullahi wasalaamu alayhi we baamuziika, ne baga nti ali awo. Obukkiriza bwo tebusobola kufaanana n'omuntu asigadde gy'asigadde nga tatuuse. Nabbi we bamugamba nti somera hadisi eri Muslim, ng'omubaka sallallahu alayhi wasallama asaba Allah ateeke baraka mu Madina,
n'asaba n'ennyongeza tayi Allah tukubisizeemu ne mubaraka nga ze eziri e Makka otukubisizeemu n'asaba ne fi muddiha wa sa'iha ne mu mmere gye balya ne mu bye bapima Allah byonna biteeke mubaraka. Era ekyo dduwa yananukulwa buli muntu yenna atuuka e Madina alaba emirembe egiriwo nga gyawukanako ate ne Makka. E Makka bunkenke duka harrik ya Hajj harrik ya Hajj tudduke tuddeyo tugende ku tawaafu tosaalirawo genda eri mukuwa adhan duka ali e Makka obuweera obufunako otuuse e Madina nogaweekanzi kakkaneko naye duka ali e Makka tagambika. Kati empeera ne bagamba nti kati gwe ogenda okusaalira mu kifo ng'ekifo esswala emu 10,000 egi kebe swala ya sunna kebere ya fardha kebere ya mufu buli swala yonna yosalire e Makka 10,000. Kakati gwani agenda okuba mu kifo ekyo ng'esswala ezo osaliraawo owandiikibwako buli swala 10,000 eza sunna zonna nezoyagadde ezizo okwongeramu. Kati eyo fadhulu y'amaanyi nnyo okuba nti ffe tugenda okubeera mu bantu abo. Baddu ba Allah tabaraka wa taala ebyo ebisatu nga mbimaze ndeeta ensonga endala namutayiika. Omuntu wadduseekoosekaki omuntu agenda e Makka bamukubiriza nnyo okubeera nga munna tawhiidi nga si mushiriku. Seeko kitegedde otya namutayiika omuntu agenda e Makka bannange bamukubiriza nnyo nga tannasitula kigere nga sente ze tezinnafa nga tannasiibula abantu okubeera nga yejjiddeko ddala obushiriku ne bwe bubeera bwenkana 0.01 ku 100 okwejjirako ddala obushiriku. Lwaki omuntu agenda e Makka bamugamba asooke yejjeko obushiriku? Olw'ensonga zino 5 njagala muziwandiike. Ezo nno kutuba namba era wali weesomesa bwali mubagenda ne bagisomesa kutuba namba. Lwaki omuntu agenda e Makka bamukuutira nnyo okubeera ne tawhiidi? Li 5 asbaabi, olw'ensonga zino 5 zonna zikulagira bulagizi kubanga toseetula kigere kugenda Makka ng'okyalinamu obushiriku bwonna. Bannaye kankiddemu omutwe gugamba lwaki omuntu agenda e Makka bamukuutira nnyo okutereeza tawhiidi. Okitegeeza Shefaadi Kawoya, omuntu agenda e Makka bamukuutira nnyo kola ki? Okubeera ng'atereezezza nnyo tawhiidi enzikiriza ye. Olw'ensonga zino 5. Ensonga esooka, li'annahu yusafirun ila baiti llahi alharami alladhi ussisa ala taqwa li awwal yawm. Allahu akbar. Kubanga lwaki bamugamba abenyine ne tawhiidi? Kubanga agenda ku nnyumba eyazimbirwa ku musingi ogwa tawhiidi okuva ddala ku nnaku lwayo lwasooka. Okitegedde? Li'annahu yusafiru, kubanga atambula ila baiti llahi alharami, agenda eri ennyumba ya Allah alladhi ussisa ala taqwa, eyazimbirwa ku musingi ogwa tawhiidi li awwal yawm, okuva ku nnaku lwayo lubereberye. Bannaye oba kitegerekese bulungi? Haji kigambo kinyogedde kitegerekese kiddemu. Lwaki omuntu agenda e Makka bamugamba abeereko tawhiidi? Lwaki? Wa alaikum salaam.
olwaki kuba agenda ku nyumba ya Allah tekinaggwayo. Kubanga agenda ku nyumba eyazimbirwa ku musingi ogwaki ogwa tawhidi ogw'okwawula Allah. Kwegamba mulimu magezi babanga bakugamba nti naye gwe nanki owekyanamukaka wabaki ennyumba y'abendi bagizimbira ku tawhidi, gwe lwaki ogenda ng'osamira? Tokiraba oyoyoseka Ismail Kabubi. Kwegamba babanga kye bamugamba muli munda nti lwaki obwononefu bwo tobukomya wammwe kaliiti n'ennyumba y'abendi ogirumba. Okimanyi olina obulira bw'abaana, olina nenyirizi wabaki taata ssula. Babanga kye bamugamba muli munda ennyumba kyobolaba hadha nawu min anwa'i lfasadi fi lardi, ogwo muteeko mu miteeko gy'okutambuza obwononefu mu nsi. Ate nga Allah agamba nti wala tufsidu fi lardi bada islahiha. Genda mu tafsiri ogera kulanga wala tufsidu fi lardi bada islahiha bibi'ithati rusuli bitawhid. Amaibavuna ayo baga nti toyonoona mu nsi oluvannyuma lwa Allah okubanga yagifuula nnungi. Bagamba Allah yagirongoosa atya biirusaali rusuli. Mu tafasiri bakiteekawo yagitumamu ababaka ne bajja ne basomesa obutasinza miti, obutasinza mayinja, obutaba na irizi, obutamala balongo, obutaba na bulira bw'abaana. Kati ate gwe ogenda nabyo eri tolaba nti anta mufsidu kabir, oli mwonoonyi mukulu. Kwegamba obusamize obubwo olaba nti tobukomya mu kyalo kimu. Olaba ne bw'oba ku bugenyi bakkomako naye tuli kuki empisa egyemize nedda ne weekomako. Kati gwe tokola mpisa nnungi ku tawhidi ewa Allah ng'ogenze kukamba. Ate oyagala kuleka irizi wali mu mmotoka, oyagala kumala kusiibula be baaziika. Ewe twali tusomesa Bahajji wali ku Masjid Siddiq, omukyala n'ambuuza nga tufuluma bweti, nakaba mwana wange naye kati bino ebigambo byogedde nze bintabudde. Nimugala tebikutabudde bitya? Nakati kati ddala nze jjajjange baabaziika wano Mabanda ku lw'ebbombo, kyogamba sigendayo kusaba bakulu bantembeete mu bbanga. Nimugala nti maama wasasudde ssente sooka ozigyeyo oba sooka oggyemu ogwo omutima. Bannaye bw'oba okyali wano ng'oyagala okusiibula bajjajjaawo bakutembeete mu bbanga, nze nkulabula jjayo ssente zo. Ku bibiri olina kukolako tebakulya ekinusu. Jjayo ssente zo oba va ku busamize, va ku bushiriku, va ku ssabo. Okiraba ebyo bwebivaako ng'oteredde. Allah subhanahu wa ta'ala wulira obujulizi kweyo ensonga esooka. Kubanga mulimu abawalimu naye ensonga bagenda bazisomese. Omuntu agenda e Makka ne bw'aba bakomyewo era osomesa ezo 5. Allah tabaraka wa ta'ala agamba wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayt, jukira we twalaga Ibrahimu akifo awali ennyumba, alla tushrik bi shay'a. Ibrahimu yali agenda kukola ki kweyo ennyumba? Yali agenda kukola ki? Kugizimba, si bwe kiri? Naye Allah amugamba Ibrahimu eno ennyumba gy'ogenda okuzimba, alla tushrik bi shay'a, tokola ki? Toshigeza nongattako ekintu eki n'ekimu. Watahhir baytiya lit-taa'ifina, watahhir baytiya lit-taa'ifina wal aakifina war-rukka'i sujud. Ennyumba yange genda ogitukuze ebe nga teriiko obushiriku. Baga watahhir baytiya baga min al-bid'i wash-shirk, giggyeko obushiriku n'okuzuula. Ibrahimu alayhi salaam azimba ennyumba okuva olunaku olusooka agisitula bw'ati. Allah amugamba Ibrahimu tongattangako. Naye Ibrahimu omanyi Allah gwagamba yasenguka ne gye bamuzaala. Ibrahimu bamuzaala Iraq, yasengukayo n'agenda e Falastini naye ng'asengukayo lwa tawhidi. Taata we yali bagala kumutta ne famire bonna bagala kumutta, n'asenguka inni muhajirun ila rabbi sayahdin, n'asenguka wa'tazilukum wa ma tad'una min duni llah wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi shaqiya. Yagamba wa'tazilukum, nze mbeyawuddeko, wa ma tad'una min duni llah, nebyo bye musinza ebitali Allah, wa ad'u rabbi, nze nsaba Allah gwe nsinza,
asa alla akuna biduai rabbi shaqiya, era nkakasa sijja kubeera wakikwa mu kusaba kwange Allah. Nasenkana abe gundi Iraqa nagenda Palestine bwe baali bayita Kanaan. Allah namwanukula wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub, namuwa n'ezzadde eri abannabbi abalala babiri. Kati asenguka lwa tawhid naye alaba Allah ye yennyini gwalumiriza, Allah ye yennyini gwalumiriza. Kugamba bufunzo yali badde teyeetagana kugamba, naye Allah gwalumiriza, alla tushiriki bi shay'a. Ibrahim tokola ki? Tokola ki? Wa idha dhukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirah. Bweyogera ku tawhid okusinza Allah omu yekka y'abasinzibwa mu ggulu ne mu nsi, emitima gy'abo abatakkiriza bulungi nkomerero giba gibateekera bwe giti, baba mu kutya, baba mu kukankana. Kati omuntu asobola okuba wano kale nga teyazze, naye nga byenjogera ali mu kubunkenka obutagambika, ng'ali mu kutya okutagambika, era yeewuunya lwaki nduddewo nga nze atandika obutandisi nze atandika obutandisi n'abadde nze webuuza seka muwonge sinaba ntandika butandisi. Kati omutima omuntu aba atudde ku maggwa. Wa idha dhukira alladhina min dunihi, Allah nga bw'oba obivuddeko n'oyogera ku birala, idha hum yastabshirun, awo akamwenyumwenyu nga kajja nga badde engulu. Sajja eko yatulabe nga tuli bashiriku nnyo, kyagamba yagenze okulaba nze nga beekolamu ddaawa y'ekishiriku awo mpolampola. Ebigambo byo omusajja nze bintabula data bushiriki tamuva ku mimwa. Ate shiriki tumuveeko tusomesa eki bw'ovaako shiriki onoosomesa ki? Era bano abasajja mbeebaza bano abasajja bano okuba nti buli kaseera bampita okusomesa bahaaji baabwe. Abantu banti okubundeeta mu bahaaji baabwe kamala baba mukweyaliikirira nedda Ssenjala tomuleeta disifuna seeka omulala tebaagala kumundeeta naye bano buli mwaka bandeeta ate baba bajjuza abantu abayitirivu. Allah asasira abasajja ba Makka Madinah, abasajja bala bali ku bunkenke nga bagala Ssenjala yagenda okujja nedda nedda kati nedda abantu manyi baagala kugira kuwumbawumba kale nedda wa hikma fakula lahu qawlan layyina yeyo gamba omuntu agenda Makka sooka wejjemu obuki yake oba omuwonyezza bwe akumuguyaguya omulyeko sente aveeyo nga tafunyeemu. Wallahi tomuguyaguya kumubuzaabuza omanyi Allah kati munange ffe tuli baganda oluzungu ne luvaayo. Wallahi omuntu agenda Makka ennyumba gy'agendako baagizimbira ku musingi gwaki? Gwa tawhid. Togeza ne weetantala n'ogendayo ng'okimanyi tawhid akyasambagala. Akasa tawhid gw'olina tasambagala. Awo olyokoga nti kati bisimillah kaŋŋende. Teweeraliikirira totya. Waliwo darusu emu eyali wano wennyini era n'ensomesa bino ebigambo. Abasajja ne bavaayo ne bankuba akaama ne baŋŋamba nti wange sooka ojjeko n'awaka guno omusomo gutuweere waka ffenna era ne tugenda awaka. Sekyaliwo seeka baali bagenda Makka famire ennamba abantu nga bate bangi bavudde mu famire egi kati nga bo beemanyi, kati naffe tuba twemanyi. Kati bwogamba tebakumanyi ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir, olowooza Allah takumanyiye? Aba akumanyi. Omuntu asobola kwerimba ate tasobola kulimba Allah. Ebyo bintu bibiri. Ye tasobola kulimba mwoyo gwe ate tasobola kulimba Allah. Ati gwe omuntu oba amanyi era bali Allah yabasaasira. Omulala bwe navaawo n'atankuuka kati nenga no n'atankuuse eki era baŋŋamba luvannyuma omusajja ali atankuuse. Abamu emmanda zibalinnya era nalisomesa mu kitoolo wali abantu ne balako okuboggola 8 mu darusu ne baboggola nga emmanda zibalinnya nga baboggola byaddala wano juzi ne zibalinnya emmandwa nembaga emmanda nazo zeeraliikirira ziba mu kutya. Okiraba ziba mu kutya era oli akwata akacupa n'akakasukira wali mu darusu yali kawempe be bagitereka ababalu kuyasimayi biki omukyala nga ali eri mabega n'alwa n'akasuka akacupa waati akankube ku nkomero n'avaayo n'ajja nga atambula ne bamukwata nga abasukuma bwati ne bamukwata nga basukuma bwati paka yajja n'atukala n'agamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah. Wallahi
n'agamba nsiramuse kyekindese wano mu maaso naawe entebe era omukyala yavaayo najja naye ng'abasajja bamukwata bana ababeera n'abajjanjabi ng'abasuula busuuzi eri najja n'afukamirayo n'agamba otuswazizza naye olwaleero nvudde ku bulogo ashhadu an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah wallahi mwana tugenda mu ramadani eno enene yakaba nga tugenda mu ramadani ngebwe ennaku nga 3 n'abalala nga bali eyo bakaaba kati ithan tawhidi ono abantu ayina engeri gy'abateekamu embeera endala ng'oli waabaamu n'obushiriku abaawulira ekiniga wano abaawulira ng'afa abaawulira nga yeeraliikirira abaawulira nga yakaduna yastuuna billadhina yatluuna alaihim ayatina ng'awulira ayagala kugwa mu bulago abaawulira ayagala kugwa mu bulago naye nga obwe busiraamu bwe mwalondawo tewaliwo aya mukwani buli lwengisoma ndaba ng'etuuka nnyo ku bantu b'e Makka Allah yagamba am lam ya'rifu rasulahum oba nabbi waabwe tebaamutegeera kati oba obusiraamu tebaabutegeera fahum lahu munkirun kyobola buli nabbi kyeyayita nga bakitamwa nga buli kyayogera bamutamwa kati Allah yagamba am lam ya'rifu rasulahum oba nabbi waabwe tebaamutegeera tewaliwo abantu abamu ng'obusiraamu baali tebabutegedde oba olyawo kati ye gagamba just kuyingira kola bw'osamira ekikulu eddiini ogikola nabyo bisanyuse tukola bibiri tozanya mipiira ebiri watta ne balaba emipiira ennaku zino nali mbabuuza abavubuka ne mbagamba wamma omusambi ono gundi Liverpool ateebe nnyo eggoolo omusiraamu Muhammad Salah ne mbagamba kati tasobola kuyambako Manchester nevamu mu ddubi mweri n'agisambirako ewiiki namba nayo n'agijja mu ddubi mwetubidde ne baŋŋaseeko ebintu biriyo naawe era n'akikola bamugoba ne contract bagisazaamu ne ttiimu basobola ogiwera ne mbaga nti ffe waffe mu kyalo walaba nga bali banno babateeba nnyo ng'okyuka ow'amaanyi ng'odde eno namaayo byali bya kyalo ebikola fedda ttiimu bwe bagiteebanga ennyo sekamonge ng'odde eri ng'oyeyamba kateku eri naffe mutuweeyo w'amaanyi ab'amaanyi bonna mwe baba batutte kati ng'abayisi makabubi bafaadi ab'amaanyi nga ate badde eno nga bayambako ku eno kati baŋŋambye eswala ne bwe kibeera kiswale tasobola kuyambako maniyo kuva mu ddubi mwetubidde kati bwe bibeera nga eby'omupiira tebisoboka kubanga osambira ettiimu bbiri kati kisoboka kitya ku ddiini okubanga osamba mu muzikiti ne musaba osamba oba wabaakigwe wavaawa gwolaba osobola okusamba bbiri osamba ssebo mu muzikiti allahu akbar ku layini esooka ku lwokutaano okutte kulaani eya zipu osoma kaafi nnyini onyeenya n'omutwe bw'oti olina n'akaswaki olina n'akataba kalimu edduwazi oluwalabu oliawo ate ku lw'omukaaga oli mu kumala balongo nanca wabaaki gw'oli muntu wa kikaaki ku lwokutaano olina imaani nnyo oli mu muzikiti ate ku lw'omukaaga oli mu kumala balongo ate olw'okuna mande wasiibye naku enjeru gwokola ki eyo si ddiini eryo ffujjo kuba nti eddiini oba oliawo abantu tebagikola ki tebagitegeera UBP 098K probox bagambye genda ogiseetulemu ne spasio UAP 945Q probox eri 098 UBP spasio UAP 945 5 ensonga eyokubiri eyo kangiveeko enoze kangiveeko eyo omuntu agende Makka tugambye ensonga esooka atereeze enzikiriza kubanga gyagenda ennyumba ezimbiddwa ku ki ku tawhid ensonga eyokubiri lwaki omuntu agenda e Makka bamulagira nnyo okubeera ng'anyweza tawhidi lianna allaha subhanahu wa ta'ala kubanga Allah jalla waala ow'ekitiibwa amara nabiyahu yalagira nabbi we Muhammadi sallallahu alaihi wasallam an yukhrija almushrikina min jazirati al-arab Allahu akbar lianna Allah kubanga Allah ow'ekitiibwa amara nabiyahu yalagira nabbi we sallallahu alaihi wasallam an yukhrija almushrikina min jazirati al-arab okufulumya abashiriku mu kyondo kya Buwarabu era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wano mu haram tezigenda kuddayo kwegattirawo ddiini bbiri yagamba tekisoboka
era nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam bwe yali anaatera okufa wa rasulihi ila nnasi yauma alhajji alakbar anna allaha bari'un min almushrikina wa rasuluhu, yamugamba wa adhanu min Allah, genda olangirire nti kuno okulangirira kuvudde wa Allah na mubaka we nti Allah subhanahu wa ta'ala bari'un min almushrikina wa rasuluhu, Allah yesamba abashiriku n'omubaka tayagala bashiriku. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali agenda okufa ebimu ku bye yagamba Abubakar ne Umaru yabagamba akhrijul mushrikina min jazirati al-arab, abashiriku mubagobeemu bonna. Era nabbi bagamba ekyamulobera okujja okukola hijja eyo baba mwali mukyalimu obumulumulu e Makka awo, kubanga ebyobushiriku ebisinga mu fathu Makka yali yabikoona oba gwali mwaka gwa 8 nga nabbi yenyini ajjaga wakul jaa alhaqu wa zahaqa albatilu inna albatila kana zahuqa, ng'akoona bw'ati ebibumbe yennyini bye baali basinza amasanamu nga nabbi agakoona nti amazima gazze, obulimba buvuddewo, kubanga obulimba bwali bwakuvaawo. Kaakati abashiriku baalagirwa bafulumizibwe mu kyondo kya Buwarabu, si bwe kiri? Abo we bafulumizibwa we baazaalibwa, bajjajja baabwe we bali, bakitaabwe baafiira awo, naye olw'obushiriku babagambye bakole ki? Baveewo. Kati oba kijja kitya ate? Kugamba olugero lw'Abaganda lutuukirira nnyo nti olaba embwa egoba ow'ekiwempe ate ng'owaki? Ate weddiba ng'oyitawo ng'ogamba n'osala egoba ow'ekiwempe ng'akitudde lowooza kyakulya. Kakati gwe kikyentegeeza bw'aba omushiriku ow'e Makka yazaalibwa wali nga n'obujjajja bwe buli awo bamugobyewo, okiraba? Kati gwe weffe embuulire ng'ova embuulire oba ekyango n'obushiriku bwo oba wabaaki ow'ekyango wamma oba ekabiji oba entuuma ewaffe wali mbakyani ow'entuuma ng'ojja n'obushiriku oba weetaaga kukebera bagati oliko kiki ku mutwe kuno, omuzaali wa wano bamugobyewo obushiriku bumugobezza ate gwojja n'ensiriba. Kati so bwe babeera nga abazaali b'omu Makka baabagobawo olw'obushiriku, teweetantala kusimbula kigero ekyo ogende mu danger zone. Okitegedde? Togenda mu danger zone, ojja kweretera akabasa ka bwereere. Bali baabagobawo. Ekyokusatu, lwaki omuntu agenda e Makka bamugamba anyweze enzikiriza, anyweze tawhidi, ave ku busamize, ave ku bulogo, asimuleyo eddogo eriri mu nnyumba, asimuleyo irizi. Lianna awwala ma yatalaffadhu bihi alhajju, lianna kubanga awwala ekibereberye ekisooka ma yatalaffadhu bihi alhajj, haji kyasooka okuyisa mu kamwa ke huwa al-i'lanu bitawhid, kulangirira nakwekakasaako nti munnatawhidi talinaamu busamize bwokka bonna. Oba etegedde ekyo? Bagamba otereze bulungi nnyo enzikiriza, kubanga bw'oba ogenda mu mikolo gya hijja bw'oti ky'ogenda okusooka okuyisa mu kamwa okulangirira kukakasa nti toli muki. Kakati ogamba otya? Oga labbaika allahumma labbaika innal hamda wan ni'ma laka wal mulk la sharika lak. Witri, wallahu yuhibbul witra. Labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Hulira ekigambo ekigidde tawhid. Ekyo bw'okyogera ng'okyalimu akantu konna ak'obushiriku oba owedde. Obushiriku bwonna bwonna omuntu waba yabukolako bifo akola tawuba nga tannabagenda. Tawuba ejjawo byonna ebyasooka. Ne baba yakolako ku shiriki tannaba kusimba nagala Allah nenenyezza obushiriku bwonna bwe nakola. Ayi Allah byonna bye nakola bye nagwamu ebyo obushiriku nsonyiwa. Vuba ku ebyo ebigambo abantu bye balina mbwe emmandwa ze waffe zaasiima nze kati ate naaziddawa. Zigambe ngenda Makka mu nkyawe zikukyawe mandwa mbu zaasiima nze
abalambuzi asiima baana baabwe omanyi Mandwa azasiima mwana wange kale nange neewuunya bazanoonya ki ku mwana w'omutabuliigi bayogera ebigambo gamba ebyo Mandwa oba olina irizi osobola okukola tawuba kati ebyo ne biggwa Allah tajeeja Allah tajeeja والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Allah yayogera ebyono ne biyingiza abantu omuliro nga ne Shirk mwali nagamba okujjako abaakola ebyo ne beenenya abo Allah jabba wanyisizaamu ababayo bulungi. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah yakoola abantu gamba abaddu bange abo abaakola amazambi ne badiibuuda yakoola babadiibuuda si bana abakola amazambi nga bagakekkereza naye abali abeedibaga ne bayitawo ne bakola israfu lianna al-israfa huwa mujawazatu al-hadd fi kulli shay. Kwe kuba nti uyiseewo abo abayiseewo Allah be yakoola mu eyo aya temukutukawo na kusuubira kwa kusonyiwa kwa Allah. Allah asonyiwa byonna. Just kantu katono kabbo kange sikamuonge ani alina akabbo kano bahaje ne baje ana akabbo mukalaba nga mukasekerera kano kakuŋŋayasereza muzikiti naye waliwo abakayina nga bwe bakamanyi yabamanyi akabbo olula nakakwata wano nensomesa eddalasa nga sikata nga waliwo abaga omusajja yalemedde kabbo lwaki tava kabbo oye lwaki takata era bwe nkakwata sikata ddalasa emala kuggwa kabeera wano nzijukize buli alinamu akabbo mu mutima oba akabbo akali ewaka buli lwalaba kano ng'emmeme muteekeera kalimu nno ki kabeeramu obusentesente obukadde mubeeramu obubombobombo mubeeramu obuki obuliralira obumwanyimwanyi obusimbi obuganda abantu bandetedde lubaale nze sirabaako lubaale limu $100 oba 3 mubeeramu obusente obukadde obwamiini obwobote lubaale bamuseera tebamuwa sente zitegerekeka ne lubaale wali bamuwa obusente obw'ekinaku osangamu bwa 10,000 osangamu aka 5 toli lubaale abeeramu $3 nabo bagezi lubaale kalimu $3 omujjawa tebakkiriza kumuteekamu. Seeka akabbo wali okalabyeko seeka wali olabye kabbo kano kakwateko naawe okalabye okalaba wali okalabyeko wali okawuliddeko webalege ngamba oshahida shahidu minahaya seeka awadde obujulizi naga yali akalabyeko era yali akawuliddeko. Abantu balina buno obubbo mu mayumba bulimu abalongo Jessica na kabbo tosimbula genda Makka nga tonnabakejjako kati ate seeka nkakole ntya tewali kyamaanyi kyokola kwesulamu bwesu zikamba yaaya nokakasuka bwesu tewali kyamaanyi kyokolawo kwesulamu bwesu zikamba yaaya no audhu bikalimati llahi tammati min sharri ma nokakasuka yeeri n'ebyawongo ne bikunkumuka tewali kyogenda kubeera nze ngakasuse bubbo nze mbeera ne lubaale w'abantu ng'ali mu mmotoka mu buutu ne muvuga omwezi mulamba nga talina kyambuuza ng'otwalawo paka nenyula ne mwokya nga nvuga ali omwo mu buutu tatubuuza ng'otwalawa kati naye kwesulamu bwesu zikamba yaaya nokunenyekana akantu kano kakola kiwa kakasuka yeeri ekinajja kijje wakasuke mu mmwanyi oba mu luguudo oba mu nkuba gwe woyagala mukoko akatwale naye togenda e Makka n'okalekawo kano bamugaa Ibrahim notusanzeko ne bataata baffe ne bajjajja tosobola kuzaala abalongo n'obeereraawo abalongo bakulu ozaala buzaaza abalongo n'obeereraawo nedda bannange subhanallah mbabuulira e Makka gye mugenda Abu Twalibi Walid ibn Mughira n'abalala bangi baali balwanyisa tawhidi ekigambo kya nabbi kyasomesa kireme genda mu maaso olya la ilaha illallah baali basomesa baali balwanyisa la ilaha illallah ereme genda mu maaso basigaze obushiriki nga bwe bufuga
era baateekanga ne ku miryango egiyingira Makka abakowoozi nga babagamba gye mugenda waliyo omulalu temuwuliriza. Naye nagambye abasiraamu baganda bange betwabadde nabo mu Ramadaani e Makka obwedda nkibaddingana emirundi n'emirundi ne mbagamba Walid ibn Mughira na Abu Jahali Allah subhanahu wa ta'ala n'ageza n'abakomyawo ku nsi kuno bakola ekimu ku bibiri, imma basiramuka ne bagamba wallahi kino kye twali tulwanyisa kye kituufu, oba seekyo bagamba Allah tuzzeeyo tugende mu muliro butereevu. Kubanga daawa ya Muhammad eri successful, wallahi kye baali balwanyisa kyabalemerera. Abu Walid ibn Mughira yali yetenda obugagga e Makka nagambye bahaji be nabadde nabo nti ne bwajja buzzi kati wano ye mwavu asembayo kati ku bizimbe ebizimbibwa e Makka, ku hoteli eziri e Makka, ebbeeyi gye zisasulwa. Nabaddeko ne bahaji abamu nabadde nsula nabo, omu gwe nabadde nsula naye ng'asasudde ennaku 10 ez'omwaka ogujja mu Ramadan asobole okubeera awo, yazisasudde kati n'abuukinga. Ramadan ibeerawo ddi 10 ebisembayo bisuubirwa ddi wano ne wano n'asasula ennaku 10, kubanga ezo ennaku 10 bazisasuza mulundi ogwo mu Makka. Oba tuyagala 10 gw'omanyi, oba n'osulawo 2 oba 3, 10 olisasula omulundi ogwo. Twabadde mu bifo awamu abantu bwe basula nga basasudde millions 48 ennaku 10 lyokka, kati emitwalo 26. Nangambye era ewaffe okuvaayo ng'osomedde wano n'ogenda n'okola hijja wano n'oddayo Indonesia, bakwewuunya n'okwewuunya. Mwana muto myaka 25 nga bakola hijja, ng'abakadde baffe bafa nga tebafunye hijja kubanga eri batambulira mu masaza, mu ggombolola, mu district, paka erinnya lwe lituuka waggulu ku Supreme ne bagamba abo bagende. Waliyo abafa nga tebagenze. Era weetegereze hijja eba yakaggwa bweti, abasooka okuyingira e Makka babeera ba Indonesia. Lwaki? Mulimu ababivaako ebya hijja ne bagamba ffe hijja egaanyi kangende ku Umrah, nga tagenda kufuna mukisa akaddiye kubanga Indonesia yensi esinga abasiraamu mu nsi yonna. Kati fadhulu y'amaanyi Allah okuwa, tereza tawhidi wo ogende ofune fadhulu eyo abantu gye balwanira obulwanyisa. Otegedde bulungi? Ensonga endala ey'okuna eba yakuna. Ensonga ey'okuna, lwaki omuntu agenda e Makka, mpozi omutwe gugamba kutya? Lwaki omuntu agenda e Makka bamukubiriza nnyo, bamukuutira nnyo okubeera ng'anywezezza tawhidi enzikiriza. Ensonga ey'okuna, lianna shirika muhbitun li jamii al-a'mal, kubanga shiriki emirimu gyonna gy'okola agitta. Oba kitegedde bulungi? Nze njagala wano wabeeyo omusuubuzi omu, oyo Isima oyo Isima oyo musuubuzi nnyo aludde mu busuubuzi. Era oyo Isima Kabuubi ye yantwala ne Dubai oyo, y'omu ku baakisooka okugenda e Dubai awo mu myaka gyaffe nga tuli balenzi bato 2000 awo, n'avaayo nga yeeyagala yenna smart anyeenya obusumuluzo. Ntuga maama naffe katulumbe Dubai tetujja kufa nnako. Otegedde sekala muwonge oyo Isima oyo azidde we nanyenye obusumuluzo naffe yuga katulumbe tetujja kufayo leke ya Uganda. Kakati sewo Isima amaka nkubuuze, singa oba oyagala okugenda okusuubula ebintu e China naye bw'oba ogenda olina kuba akaama nagamba okimanyi obwo obutimba bw'oyagala okuleeta bw'obutuusa ku revenue babwokya ogenda n'obusuubula. Lwaki tobusuubula? Kubanga ebeera ki? Ebeera loosi, si bwe kiri? Teri mugezi gw'oyinza gamba nti ebyo ebintu by'ogenda okuleeta wano tebabikkiriza. N'oyo muganda wange oyo oyo naye musuubuzi mukulu. Wamma gw'osobola okugenda e China okuleeta engoye za jinni ze baagaana, empale za jinni nga baazigaana. Osobola zireeta? Lwaki tozireeta? Kubanga bazookya tebazikkiriza, si bwe kiri? Kaakati kiba kitegeeza gw'obeera muntu wa ngeri ki gwe bagamba nti ne bw'onookola hijja egenda kuba nfu n'ogenda. Otegedde Faarikawoya? Oletegedde gyembirira etinze? Similarities olabye okufaanagana?
bw'oba tosobola kusuubuza sente zo bintu bigenda kufa ate ibaada eri wala tokola ibaada nga bagambye egenda kukola ki egenda kufa just kyolina okukola kutereeza ibaada yereme kukola ki era olyagala kati ndeeta ekintu leeta gundi leeta saati simanye ezazalo oba zikyali azalo ng'aleeta azalo yatambula kati nga ziri azivaako empale zaki eza jinni okitegeera akabbo kano mukalaba akabbo kano katta emirimu kano akabbo katta emirimu bya serious seka wama okalaba kano akabbo katta emiki katta emirimu kano katta emirimu kale kawaka n'ogenda n'okola hijja okumawo nga hijja mye si byange Allah subhanahu wa ta'ala yagamba naddu Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Allah yagamba nabbi wennakussako obubaka bwe nassane ku bannabbi abakusookawo oba kungattako emirimu gyo gyonna naaligisazizaamu era waalibadde mu bantu abafaafaaganiddwa. Allah bw'agamba okusazaamu egya nabbi kati gyani yatasazaamu ti mama mayi mama nyabo ndolo wa mama mayi ate gya mama mayi leka n'okuleka ejo jjo toyogera. Allah yagamba bannabbi 18 mu ssuula emu yabakakolako ka comment ayina endeku ey'embalabe ayina enjala za maaya ayina enjala za namuŋoona ayina emimwa gy'enjiibwa nga yabirina awaka omutima gwaki idhan obushiriku butta emirimu. Ekisembayo lwaki omuntu agenda e Makka bamulagira nnyo okutereeza tawhidi mu bufunze giyimirizaawo tawhidi gwe mulamwa gwajo omukulu. Bw'oba ogenda e Makka ng'olina akabbo nze nja kuyambako nkanona ewuwo uweerere n'amafuta gange tujja kujja ne sekamuwonge akateeke mu jjubba tetujja kukulabisa tujja kazinga mu jjubba tebajja kukalaba tukajjeyo ogende e Makka ng'oli malidaadi. Ekyobulungi kye bankoze bankubye akaama ne baŋŋamba ojja twongerayo n'omusomo omulala nga banaatera okugenda baneemunkoze bulungi. Allah bawe baraka basajja mmwe. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Mbavumye bahaji mbavumye. Assalamu alaikum. Swal wali wabuuza ekibuuzo kimu oba bibiri na barakallahu fikum barakallahu inshallah kusiime amin kalagana bafu okumalirira nti siririddamu kubanga ne bokola tawuba noga nti aha naye lwakuba sinafuna kufinya byenziba naye wendifunira mbitegula wati nakola tawuba yabo okitegeera sooka omalirize kati ezambi ndimaliriza ndirese ekyokubi maliridde ate sirikola ki sigenda diddamu. Kati bwe bubeera nga ezambi liri wakati wo n'omuddu kweyongerako akakulizaako okuna fainkana dhambu fainkana alhaqu bainaka wa baina alabdi kweyongerako akalala kaluwa raddu lmadhalimi okuzzaayo bikubanjibwa. Oba wali azamanya muntu kweyongerako akakulizaako okuna okumwetondera okumusaba akusonyiwe okumuddiza hakki ye oba ogenda n'omugamba munaye ensonyiwa naye nja kutereeza oba okusaba ne mwesookinga. Kati tawuba n'osalayo akazo bbiri bw'oba oyagadde n'osaba Allah tayi Allah nsonyiwa byonna eyo tawuba we tubagikola. Tawuba y'ebintu ebyawongo kubijjawo tosobola kukola tawuba nga bikyaliwo wahakadha. Naamu kasooke haja eno y'okuba yaddawanisi. Sheikh ekyange si kibuuzo naye waliwo Hajj yali Masaka Naamu musajja mugabi n'agenda e Makka oyadda yagamba nsinga kyenda gye Makka ekiba kigamba tugenda okulambula e Makka singa kyenda birina okuyinjayinja nalwali lwabawaramu. Barakallahu fikum. Olw'omuganda waffe yagenda e Makka yavaayo nga ganje sina kyenda gye Makka bano ababeera mu ddabusu zange wano mwennyini nabanyumiza ne Hajji omulala ali awo mu Ndeeba naye yennyini yali ku ssaawa egadduka ng'agamba munaye tuula twesuulidde ebintu biri nga byabayima kulinga kusamira kwennyini